bo bennyini na bennyini olwo lwe banaasobola okwanganga naddala abakyala kimpadde abakozesa embuga z'Obwakabaka nga tebamaze kufuna lukusa. Bino byogeddwa ssentebe w'abaami ba Kabaka mu masaza Pokino Jude Muleke bw'abadde ng'asisinkanye abaami ba Beene okuva mu masaza 18. Mu kwongera okunyweza obumu n'okutumbula empeereza mu baami ba Ssaabasajja Kabaka n'abamyuka baabwe okuva mu masaza 18, abaami ba Ssaabasajja Kabaka basisinkanye mu ssaza Gomba ku mbuga e Kanoni mu kwongera okwekebera mu buweereza bwabwe ssaako n'okuweereza abantu ba Beene. Ssentebe w'abaami b'amasaza Pokino Jude Muleke mu nsisinkano eno asabye abaami ba Ssaabasajja Kabaka okubeera obumu nga bateekawo enkolagana ennungi wakati w'Obwakabaka n'abantu ba gavumenti eya wakati okulaba nga bakozesa bulungi obuweereza bwabwe. Twakkaanya tujja kubanga n'enkiiko nnya buli mwaka. Enkiiko ezo zituyamba okuyigira mu masaza gye tuzitwala kubanga zitula ku buli ssaza eriba lirondeddwa. Tulabye ebiri ku ssaza lino ate nga situbirina e Buddu. Ab'ebiwakula nabo bavuddewo nga bayize bye bagenda okukola. Tulabye enkolagana ennungi eri ku ssaza lino n'abakulembeze aba central government, prison ate n'abakulembeze abalala aba bulijjo. Pokino agamba nti kye kiseera abaami ba Kabaka okuzzaawo ekitiibwa ky'embuga z'Obwakabaka ziddemu okubeereza ekitiibwa era ng'abo bonna abeetaaga okuzikozesa bamalenga kuyita mu mateeka. Tusanze nga kkooti etuula mu kizimbe ekya Lukiiko Hall naye ng'ebadde tesasula ekizimbe nga tekifaananika. Bwe bajja oluusi tebaagala kubaako kye bakola wabula okozesa ebintu bya Kabaka. Ndi musanyufu nti Kitunzi yavuddeyo n'amaanyi n'abamyuka be okulaba nga baddaabiriza ekizimbe kino okulaba kifaanana si bwe kibadde. Era nkubiriza abaami b'amasaza yonna nti mwogeraganye n'abantu abo baba bagaanye mufube okulaba nga muwandiikira abo ekikwatako ebizimbe bya Kabaka, embuga ya Kabaka si za kusaalimbiramu. Era baba baagala okukozesa ebintu bya Kabaka bajje babisabe. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Gomba Kitunzi Jackson Musisi yeebazizza abaami b'amasaza olw'ensisinkano eno era n'agamba nti kino kibawadde obuvumo okwongera okutambulira awamu nga bali bumu era nga kyakwongera okugatta Obuganda. Kitunzi agamba nti ensisinkano eno ebayamba okuddaabiriza embuga wamu n'okuzezza nga bannannyinizo nga buli anaaba yeetaaga okukozesa embuga alina kuyita mu bbo olw'enkolagana ennungi wakati wa gavumenti eya wakati n'Obwakabaka. N'olwekyo byonna bina biddabiriziddwa bulungi era kati tusazeewo tube nga tubifuna nga biba byaffe byennyini ng'ate enkolagana tefudde wakati waffe ne gavumenti eya wakati nga tutuukiriza ekyo ekiragiro kya pulezidenti kyebagaa nti oba basobola bapangise oba kyebasobola kupangisa bafune liizi bafuna liizi basobola okufaawo. Babaami ba Kabaka okuli Owema Okota Kayima Gabriel Kabonge wamu ne Kasujju Mark Jingo Kaberenge byekwaso ebayambye okwekebera ng'abaami ba Kabaka era n'okwongera okunyweza ebyo ebyali mu buwambe ne beebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'abawa obuweereza obw'okumulamulirako amasaza ge. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka yatusiima n'atuwa kino bwe tusinkana ng'ab'amasaza bwe tugenda ku mbuga zaffe z'amasaza twongera ozinyweza. Ffenna tulina okuba obumu abantu ffenna mu Buganda buno tukolere wamu nga tukolerera okugenda mu maaso. Rose Nalubowa omumyuka asooka wa Pokino nga yalondeddwa ng'amyuka omukuuza w'olukiiko olukwasisa empisa yeebazizza olw'obwesiga obumuweereddwa era n'asaba abaami b'amasaza okwongera okukwatagana n'okubeera obumu nga buli omu abeererawo omulala. Teekamu empisa ez'obuntubulamu mu bannaffe tubeera tutya ffeffe nnyini ng'abaami b'amasaza tusooka ne tweceekinga. Mindset y'abayizi bano abakulu baffe abajja okuba nga baweereza Obwakabaka oba n'eggwanga lyonna abayinza okuba nga tebamanyi mindset ya shiftinga dda. Mu nsisinkano eno bingi ebiyisiddwa nga byakugobererwa abaami b'amasaza nga naye kisoosowaziddwa bwe bumu mu nkola y'emirimu. Stella Nandawula ne Irene Mirembe, BBS Telefayina gy'otobadde. Weewaawo kulikayo Stella Nandawula. Bwe tweyongerayo abantu mu disitulikiti y'e Kalungu babanguddwa ku ngeri gye bayinza okwewalamu akafuba oba giyite